ofuna akacupa ka Mountain Dew badde ku set Nimrod ebintu bikyuka mu lwansonga your sugar levels maybe badde wansi notandika owulira obunafu so nolwekyo ofuna obuntu buno nga babutabula bulungi si bisukali oli agenda okulwaza wabula tekabeera ka Mountain Dew tusibule ku bantu baffe Nimrod tulekere Nina Roads naye akubemu abantu bajjukize concert abagala ogula tickets abagala okujja okwagira Nimrod because one thing we know Nimrod have lots of fans around Uganda. Very true. Hi Nina, kansubira oli bulungi. Wish you the best of luck and of course you have to win. Kuko nkwagaliza birungi byerere, big up on yourself Nina Rose. Sunday no tuli Capital City na Tete, come through abagala ogula tickets ku posta kuliko Airtel and MTN numbers osobola ogulirako Alebad so ogula ticket right now. Sunday no tuli Capital City na Tete, the DJ Nimrod all white party. Come through, let's have a very wonderful time and see ya on Sunday. So let's leave it to Jackson. Nina Bros, we wish you all the best. Like he said, Nina, we love you and we believe in you. Katuberekereze soke naffe tugende tunyumirwe mu kubula musicho Nimrod. Yeah. Mubere bulungi. Kali, thank you so much Nimrod. Wish you the best my brother. Mukama akutere mu baraka bitambule bulungi. Thank you so much that side. Kali Nina, tweyongereyo ndowooza. Ssembabule mbandi awo nenda omukyala jeyo form wazizizaayo. Nazizayo dda. So bakuvari olinze confirming kati. Nti gwo okutte kkaadi. Oyina abalala abakuliko? Sinabalaba especially. Tewali yales. For now I'm unopposed. You are unopposed on the NUP card. Yeah. Naye nga yo Ssembabule ogitegeera bulungi. Ngitegeera bulungi se. Ssembabule ye waffe. Taata wange wawangalidde. Kyalo kye bayita Lutunku ate nga kiri mu constituency gye bayita Mawogola North. You're going back for why we are giving you this platform, especially on a musical show. Right. Nti muli ba entertainer era tetulina kya kikolera. Right. For your hours. Right. How do you evaluate bano abagenzeyo? How have they performed, you think? I'll give an example of Honorable Dr. Hilderman. I've seen him come on the floor of Parliament and present. Mulabyeko njagala kwebaza omusajja gwe bayita Hilderman. At least yayiwawo omubiri ku floor of the Parliament where later bill ya copyright. Era nze ndowooza bakoze. Abayimbi bakoze. Ababaddeyo bemanyi Honorable Jeffrey Taya. Bakoze. Lwakuba ebintu ebimu ebisinga tebikolebwa mu kamera so toyinza kubimanya. Honorable omwami oli gwe mulabye gwe bayise Honorable Luzzi. Yes sir. Agambe Nina ebintu byo tuwandi biyingidde abantu bagenda lowooza nti mulino mulya ssente batandika okukyaya abantu endongo yo batandika oggi era ye kyamulumye nnyo nti Nina singasigadde mu ndongo eyo eno omanyi bano ba politicians abantu kibaleetera first of all the people thinking mufuna ssente oluusi oyagala kuyamba omanyi ye teryerya ntama era bagambe bamumpa mumpe njaga bakola temundebeeta ssente okusigala mu kuyimba kikyoyogera ku submission ye okusigala mu kuyimba nandisigaddeyo naye ate tewali asobola kukola kyendi mukukola kati life doesn't only stop kuyimba kokka nze ndowooza tewali era muntu oba munna Ssembabule alina mindset gye nnina era gye nzize okusinga naddala okusingira ddala mu bavubuka. Kikyoyagala okukolera those people honestly? Babasuubiza bingi naye nze nzize kukyusa mindset yaabwe Jackson. Nzize kuzuukusa abavubuka nti tuzuukuke tukole. Tewali njagala tuzimbe Ssembabule ffenna. Mutya? By changing their mindset. Kanti ekyo tusobola music. Do you have to be in politics? Omuntu yangambe bakupira obuyimba obwo Nina. Mukole abantu mukole. You have a very angelic voice. Right. Ovumirire corruption musically. Era nayo is service. Neno service. Era nze maliridde because obwagazi bwe Nina ku Ssembabule bw'amaanyi nnyo tusaagala koma ku music. Ate the fact that ndi munna Ssembabule kinkakatako okubeera ku ground neneegatta ku bavubuka bonna abalina a mindset ng'eyange tukyuse we tuva because it's useless to transform myself before transforming where I come from. So zino yonna embavu ze mufunye, do you constitute it to the fact that Bobi Wine muyimbi munamu yajja oba ne bw'atandize kino ekintu naye wandikibadde? Mwebaza nnyo nti yajja kubanga ate ye yatusooka otulabirayo
era nga playing a part nene nnyo nze ku side yange okumpa obuvumu n'amaanyi ge neetaaga okugenda ku ground okukola kyennyina okukola. Bangi waliwo ekibuuzo ekibadde awo nti for example waliwo weongambye oli anopposed. There are circumstances like Zambali and Big Guy nti Bobi Wine mumutadde mu kattu oba oli awo yandiwadde ono ate ono bw'atamuwa agenda kumunyiigira. Don't you think mumutadde mu kattu? Sandyagadde mwogerere pulezidenti wange kyemmanyi amanyi okukola okusalawo okutuufu era mwinamu obwesigwa bungi nnyo nga pulezidenti wange. Singa obadde toli anopposed kkaadi n'agiwa omulala wouldn't you go personal? Nina Bobi wange nze ninawo. Nedda. I would actually be behind oyo gwaba agiwadde yennyini tuweereze ffenna because nze kyendiko kya kukyusa bwemba kukyusa Ssembabule kubeera eddoboozi lyabwe. Same way I've been touching their lives and their hearts through music. I feel like I can use the same passion to actually advocate for what is supposed to be needed. Have you noticed nti buli bw'oyingira politics endongo eddirirramukko Stardust showed it. Geoffrey Lutaya was a very good artist and he still is. Naye obuvunaanyizibwa oluusi endongo eddirirramu. Bobi Wine was a giant musically. Naye ndowooza omwaka atwayo n'akayimba kamu. You've seen Hilderman, I don't know, Hilderman Sanchez atwaddeyo oluyimba guno omwaka. But so it scares us with the music lovers and your fans. Yeah. You're now being taken into the other side and you're living this. Don't you think you're sacrificing the industry? So, endongo muliji sacrificing for politics? I don't think so. Our voice also is so need. Ddoboozi lyaffe lyetaagisibwa ddala naddala gye tuva. Nze ndowooza eno eringa calling to me. Sigenda kulekerawo okukola music. Ngenda kweyongera nga nkola music ate nga wempeereza abantu. Nakulaba Ssembabule the other time watuuka poliisi n'ekusalaka kiki? That shows that fear, it's fear over democracy where I come from. Era nga yensonga lwaki nayimirira nsobole okutangira abaana abawala bayinza okuba ekuyita mu mbeera gye bampisaamu because nkirowoozaamu singa nabo ba RDC nga ffe What exactly happened that day? Kyagenda maaso tewakyaliwo nali wa kitange ne bajja ne banfulumya ennyumba nga balowooza mbunzize ku stage nga political rally. Yet it wasn't the intention. Twalaba obutebe nga babuteesetiise butebe ewaka olaba tenti nali nziza of course mbadde nali ndudde okudda ewa kitange. That's your mom? That's my stepmom. That's your stepmom. So wali oteesetiise waka? Nga nabo okukyala bino omwana tebamukuza omu ina bajjajja bange obatidde ente obaliiseeko mu nyumirwe. But why now? Why okikola kati? Why didn't you do it years ago? This homecoming welcome. Oyo kitange, I don't need anyone's permission to go there. That's my home. Nze ndi munna Ssembabule. Newe bangobaawo tebayinza pozi nga bagenda tutta busiba. What do they say about you becoming a star? What's the story? Abantu beyo ku kyalo bwafuuka star, how proud are they of you? They are proud of me. Just lwakuba nti babeera tuli livinga mu nsi ffenna ey'okunyigirizibwa, but they are proud of me and bansupporting nga bwe basobola. Kiki osinga okwagala okutereeza as an MP gwe nti mu manifesto yo oba kyekyo, that one thing, if I gave you this chance, kyowulira nti kyogenda kifiirako bw'otuuka mu parliament? Kukyusa mindset y'abavubuka kuba abakozi ddala, because tewali agenda kuzimba Ssembabule okuggyako mmwe. But mindset eyo nina ndowooza nti sokikolera mu music podcasting Chanchez n'ayogera n'akukyaza netukusigaza eno. Era n'abavubuka era nsobola bayambako ne beenyigira mu kulima emmwanyi. Tuli balimi Ssembabule, tuli balunze Ssembabule. Nze ndowooza gwe tukwatira wamu tusobola okukyusa Ssembabule because batulimbidde emyaka 4 nga bikoma mu migambo. So you're ready? I'm so ready. Abantu bakuwa akalulu. Banna Ssembabule bamanyi kye baagala. Kati, aren't you scared? Nina is there now, Spice there nabuyinza okeera najja, Shiba nene tulabanga ze. Bajje tekibatiisa nti mwenaye mugendayo tugenda
kufiirwa abakubi b'endongo eno ate tetusobola abayimbi bangi mu Uganda ate naffe muba mukyatuyina kuba papa seeba yeeyongeddeko nze ndowooza omuyimbi teyandikomye kuyimba kokka wabula n'okuweereza abantu kuba tuweereza abantu. Okay, thank you so much. Sibula batulaba Nina. Basabo ne bannyabo is the Ugandan property aka Nina Rose aka Mama Ssembabule. Mama Ssembabule. Mwebale ku kyazzaako ku mpewo zammwe za BBS Terefayina. Nyina oluyimba olupya lwe nakoledde abakyala and I want to shout out to Jal Life for being on the video and my man Bawa on the beat. And Bawa on the beat. Yeah, and I want to say thank you to Grace Khan. Baby backing Mulimba. Ne papa Mr. Chisemakula. Let's go to Rimba Robo Fuluma Naruo straight up to Ruli Record. So ready there? Yes. Okay, thank you guys. Checks and balance. Our political people twala to their voice. Kategera babu za obuza ukatandika dio kuyimba. Interview tusongedde mulevo. Abantu ogenda bakolera ki omuyimbi w'eggwanga. Kale ndoza wano wengendo koma mwebale nnyo bannaffe betutambudde nabo tubadde wano ku mazo eri wano bannaye Mengo just next to BBS Terefayina ne nyam chicken wetuli wenatadde enkoko so Nina you can always feel free and order any chicken anything chicken is here chicken biryani chicken and chips chicken and